akati ono omukyala agambye nti waloose nga oli mu kiwonvu. Mu kiwonvu eyo wasanzeeyo oluzzi, kyokka lwabadde ndowooza wabangayo ennimiro gye walimirangamu wakati bwe wabeeranga gye wafumbirwa. Olina ndoza gye wafumbirwako, olina gye wafumbirwako. Kati gye wali wafumbirwa, kati ewali ennimiro gye walimiranga, akati waliyo ekiwonvu wasanzeeyo oluzzi. Akati mu kusangayo oluzzi wabadde okutta akambe k'engera, akambe akaganda ndoza ke k'engera ak'ekiti. Akati ogambye nti ng'okutte n'akadomola, nga n'akadomola kadde katonnya. Ogambye nti wabadde n'empumumpu ey'okusaanikiza ku kidomola. Akati ogambye nti wabadde omaze okusaanikira ndoza ku kidomola ekyo obanga oyambuukiriza ne wajja eggana ly'ente. Akati ne kuvaako ente emu n'egenda etandika okulya empumumpu, eryeko empumumpu ku kidomola. Ne wajja omukyala gw'oyise maama Asiraafu oba maama, naye ng'omukyala alabika abadde musiraamu, erinnya libadde lya kisiraamu, maama Asiraafu ndowooza. Kyonna kye kiri, ne bwe linaaba linnya ddala naye nga lya kisiraamu, kyonna kye kiri. Akati omukyala n'omubuuza nti lwaki ozigoba, n'agaana nti zaagala kulya mpumumpu. Akati nze njagala nkuvuunula obubaka bwo buno, njagala nkuvuunula obubaka buno nawe weewuunye. Akati obubaka bwo buno, ennimiro gye walimangamu ebiseera gye wali mu bufumbo nga tonnanobayo, abakazi no nabo noba. Ogenda okulya abakazi, ogenda okusanga teri yatanobangako, kazi banoba. Oba kivudde ku ki? Oba omusajja gy'aba afumbiddwe yabatamalaako. Omanye ekituuza omukazi kumalako. Omusajja kasita obeera ng'omalako, ne oba omufuga bubi, ne bwoba weeyisa bubi, ne bwoba odda bukya, ne kasita obeera nga waliibya ebintu by'ekiboga, ekiboga, omusajja nga wakabi, omukazi afumbirwa akanya kuwoza, nze nkyakumiddewo baana naye nno nze olunaku lumu nja kukuviira. Kasita obeera nga omusajja omalako, omukazi ebyo abifuula ngero ebyokunoba buli budde, nja kusiba emigugu nkuviire, era olabye nkyakuuma bwana bwange. Okitegedde, nkumiddewo baana. Kumbe ng'omanya nti omusajja natti ekala. Naye bano abasajjasajja bano abajeerejeere abatamanyi kaza natti, omukazi bw'ayogera okunoba aba anoba, okitegedde, kuba aba alaba omumalira biseera. Akati agambye nti gye yanobako, gye yafumbirwako, ali nno oyinza okusanga yakafumbirwa mu malya nga 7. Ono omukazi tazannya, oyinza okusanga ebyo bwe yanobayo n'agenda ate n'afumbirwako omusajja w'omu kibuga mu muzigo, kubanga n'agambye nti mu nnimiro gye yalimiranga enateeka okuba baalina amaka gaabwe bulungi. Eyo n'anobayo n'afumbirwako ow'omu kyalo, ow'omu kibuga mu muzigo, n'amala ate awo n'afunawo omukiga, naye n'afuna wamuteeka. Bwe bityo ateeka okuba nga omukyalo ono anobyeko mu malya nga 7. Agenda nno okugamba nyanne kyokka omusajja ono owaye malya 7, ze naakanoba malya 6. Era ekyo mulangira kikulemye okulaba. Kale oba 7 oba 6, ekikulu nti wanobako. Akati ogambye nti ekiwonvu wabaddeyo oluzzi, naye nga waliyo ennimiro gye walimirangamu mu biseera gye wali wafumbirwa, tonnaba kunobayo, ne kakati wanobayo. Akati oluzzi, maama Naalongo, oluzzi z'ensonga ezikutuddemu. Oluzzi musambu ogukwambadde ogwa maama Naalongo, oluzzi olwo lutudde ku lubereberye. Oluzzi lulimu ensulo, lulimu amazzi, luliko omukutu. Oluzzi olwo lutuddemu ggwe
era bw'onoonyereza oluzzi olutudde mu mukyala obutonzi no bwe buto bwe butambula. Obutonzi nabagamba bwesigamye ku muntu, era kyova olaba nti omuntu asobola okutambula n'ateekawo ebintu buli kintu naye nga lubaale tatereera. N'ogenda ku musawo ono n'ogenda ku musawo oli naye nga buli omu alina jjajja alaba, jjajja akola, era jjajja bajja ku mutwe aboggolera ddala. Genda w'omusawo ng'alina amayembe gawuuma, genda w'omusawo ng'alina kiwanuka aboggola nga laddu, naye notatereera. Kyokka nga si mubbi, ng'era amaanyi ge weegalira empewo bw'aziyita ziramula, naye n'ogaana okutereera. Kyeki waliwo olubaale nga mu biseera ebyo si bintu, nga ne bw'omuteerawo ebintu nga si bintu. Lubaale talagulwa, lubaale takeberwa, nga ne bw'ogenda omusawo n'alinyisa ate jjajja n'amukebera n'amulagula, lubaale otajja kutereera. Eriyo olubaale nga yeetaaga ggwe muntu, ennyama yo ayagala ggwe, gw'oli ku wanted, gwe ng'omuntu, gwe tuyita lubaale ow'okwebakirira. Lubaale yabaamu ebyama bingi naye ng'ebyamu ebyo bikwata ku ggwe. Akati oluzzi ye ggwe. Kitundu ki ky'olina ekikola oluzzi lw'obutonde? Kitundu ki ggwe omukyala ky'olina ekikola oluzzi lw'obutonde era ekirina ensulo, ate ekitundu ekyo nga kiriko n'omwala oba omukutu? Okitegedde? Kiriko omukutu. Kitundu ki ky'olina ggwe omukyala nga kiyitibwa luzzi, nga kirimu ensulo, nga kiriko n'omukutu ogutwala amazzi agamaze okukozesebwa? Okitegedde? Kubanga omukutu gw'oluzzi gubeera mabega waagwo. Bwana bwe muyingira okusena amazzi kubaako enkoma, kati enkoma eno gye zitunudde gy'otunuza akabina, bw'oba osena amazzi seera ebisinga obungi okunaamiriza ku nkoma osena otutubisemu ekidomola. Akati omukutu gutera kubeera eno gy'otunuza amabina, ogutwala amazzi agabeera gavudde ku levo oluzzi kwe lulina okukomya amazzi. Kitegeeza nti used water, kubanga amazzi bwe gajja ne gatuuka ku levo y'oluzzi, gano agabeera kungulu kuno agaliko obusasiro biki, ng'omukutu gutwala. Okitegedde? Kati kitundu ki oluzzi, kitundu ki ekyatula oluzzi gwe nyabo aloose? Kitundu ki ekyatula oluzzi ku mubiri gwo? Era ng'oluzzi olwo luliko ensulo, lulimu ensulo, era ng'oluzzi olwo luliko omwala oba omukutu ogutwala amazzi agali used water. Okitegedde? Kakati nabaga nti eriyo olubaale ng'atambulira ku muntu. Kitegedde? Omuntu alina ebituli 9, omuntu alina amaaso 2, alina ennyindo, alina amatu, alina emimwa, alina omunyo, alina akasolo, bye bituli 9. Okitegedde? Era lubaale yatambulira ku muntu. Omuntu alina enviiri zikola ekitundutundu ekya bbulaaka ekya Kabaka Bulamu. Enviiri kwe kukkira lubaale, era kyova olaba nti bw'oba otambula mu kkubo n'osanga omusezi owulira enviiri zikuva ku mutwe, oba n'osanga ekintu kyonna ekikukanga, oba n'osanga mukwano gwo ng'alabika mukyamu, genda okulya ng'enviiri zikuva ku mutwe, oba n'osanga mukwano gwo ng'alabika aliko empewo ezikolagana n'ezizo, genda okulya ng'enviiri zikuva ku mutwe. Enviiri zituddeko saayansi akola amakka ga lubaale. Enviiri kkubo lya lubaale, ate enviiri kkubo lya muzimu singa obeera ofa. Enviiri era ze zitwala omwoyo. Enviiri kkubo, okitegedde? Kkubo, naye nga saayansi akola amaanyi g'enviiri atudde mu kawompo. Akawompo mwe mutudde ebyama by'omuntu, akawompo mwe mutudde ebikulu ku muntu, mwe mutudde omuntu ow'okubiri. Era omwana omuto akawompo ako nga tekannaba kuziba, bakegendereza nnyo tekakubwangako ekiti ne kaabika. Ne kaabika oba ne kafuna obuzibu. Akawompo ako kasita kamalugguma ne kabeera siirudi, mwe mutudde amaanyi g'omuntu, mwe mutudde omwoyo ow'okubiri ku muntu, mwe mutudde endowooza z'omuntu, mwe mutudde entegeera z'omuntu. Era omuntu bw'aba afa, akawompo ekitudde mu kawompo kiyita mu kkubo lya nviiri nga kigenda. Era omuntu bw'aba afa amaaso geewanika, emmunyenye ne zeewanika. Singa omuntu oyo aba tannatuusa kufa, emmunye ne zeewanika oba amaaso ne geewanika, bagamba yazirise. Kyokka obulamu bwe buba bukyalimu, omwoyo ogwo gutudde mu kawompo ne gukomawo, amaaso nga gadda. Okitegedde? Kakati ekituntundu ky'enviiri, kituntundu ekikola amakka ga lubaale, kituntundu ky'enviiri, kituntundu kya Kabaka Bulamu. Era ebaga nti lubaalewo Kabaka Bulamu yamukwata, omanya nti enviiri tezirina kkubo. Okanya kuwulira bintu bikutambula mu mutwe nga bikutambula ng'ebisaanyi, naye ng'empewo teziramula. Yoyo lubaale gwe bagamba nti sooka otegeere Kabaka.
Kabaka yakwata obuyinza bw'abajjajjaabo ng'empewo ne we zikulamula zitya ku mutwe tezikutuulako ku kkalira era ziramula bya bulimba nga ne bwokola ebirungi ne bwokola ebijjulo zo bwe zijja ku mutwe zibeebaza mwebale mutujje wala biki tugenda bbawa neemwongera kwawukana na kukyawagana. Kakati enviiri ezo ziba nsibe, okitegedde. Enviiri kituntundu kya Kabaka Bulamu, kye kituntundu ekyekizikiza ekikola ekiddugavu. Kabaka Bulamu bw'abanga takubanja enviiri ezo lubaalakka bulungi najja ne yeeramulira, okitegedde. Era kyova olabanga bwe babeera nga bakusuula ejjoba, omusawo akusuula ejjoba agenda kuwangira ekisingo, enviiri zasooka okusalako, zasooka okusalako nakusalako n'enjala z'ebigere oba obwoyo obukuli ku mubiri, njala z'ebigere n'ez'engalo, n'awanga ekisingo kye bayita okusuula ejjoba. Olwo omuntu yenna gwe babeera bamutadde mu kisingo, kati lubaale atambulira ku muntu, lubaale muntu, lubaale yeggwe. Kyova olaba nti omwana ng'ali ku lubaale waka asobola okwogera ekintu nga kitaawe amuyisaamu amaaso, kyokka ng'omwana buli byayogera kitaawe bimu abirabako. Naye olw'okuba mwana yamuzaala batamukkiririzaamu aba amanyi yeekoza, okitegedde. Kakati ekituntundu ky'enviiri nkibannyonnyodde, ekituntundu ky'ebituli omwenda nkibannyonnyodde, ekituntundu ky'ebinkwawa n'ekituntundu ky'ebyoya by'oku kasolo kitundu kya kizza era biyitibwa biza, ebiza, okitegedde. Kitundu kya kizza yatambulira ku byoya by'oku kasolo n'ebyoya by'omu nkwawa, okitegedde. Ebigere wansi bye bitambuza ensonga, ebigere bye bitambuza ensonga. Enjala z'oku bigere n'enjala z'oku ngalo n'enviiri bikola ekituntundu kye kimu, byonna kkubo lya lubaale. Era kyova olaba ng'omusawo bw'aba asiba lubaale addira omukono n'asalako eddagala ogwa kkono, kubanga omukono gwa kkono gwe gukola ekkubo lya lubaale. Omukono gwa kkono gwe gutuddemu lubaale, gwe gulimu ekkubo lya lubaale, gwe gulimu olutindo lwa lubaale, omukono gwa kkono. Era omukono gwa kkono omusawo bw'aba asiba lubaale ng'oba ayagala kuziyiza lubaale, asala ku mukono gwa kkono omusale, n'amala n'asala ku kigere kya kkono omusale, ekigere waggulu ku kibatu, kubanga enjala miryango, enjala kkubo, enjala mulyango, enjala z'ebigere n'ez'engalo n'enviiri miryango, byebimu ku bituntundu ebiyisa lubaale. Era kyova olaba nga omusawo bw'abanga abakwatako amalogo ewaka, oba ng'asimbula eddogo oba ng'asimula eddogo oba ng'akwata eddogo ewaka, abaga nti mwerinnye ku kagere, weerinnye ku kagere weekwate ne ku kkundi. Eddogo lino libulwe we liyita, eddogo bayinza okuba balikwata ne likwambala, kalinaga nti linnya ku kagere ka nasso. Kati bwe weerinnyako ebigere oba omaze okutugga ekkubo, eddogo liyitira nnyo mu bigere, okitegedde. Kakati enjala kkubo by'amaanyi agatalabika, okitegedde. Kakati enjala kituntundu kya mugaso, ebigere kye kituntundu ekitambuza lubaale oba ekitambuza ensonga oba ekimuvinga okujja wano okuzza eri ogenda okufuna okumanya n'okutegeera. Era enviiri makka ga lubaale, okitegedde. Ebiseera by'omu bulago oba ebiseera by'omu nsingo bye biseera bya lubaale. Ebiseera by'omu ngalo, ebiseera ebiri ku ngalo zino bye biseera byemu bye byatula ebiseera by'omu bulago, bye biseera ebyaweebwa omuntu ku nsi. Omuntu ku nsi alinako ebiseera bitono, omuntu ku nsi alina okukozesa ebiseera ekyo kyalina obikozesa. Omuntu ku nsi eyeewubya, eyeesiruwaza abeera atta myaka gye. Omuntu ku nsi yatondebwa ng'alinako olubimbi. Ebigere bino bye byali birina okumutambuza asobole okumanya ekyo ekyamutonza ku nsi. Omuntu yenna ng'aliko ebbala, omuntu yenna ng'oliko lubaale, kuba kwemalira biseera, kubanga ebibyo byonna n'ebyobugagga n'emirembe gyo gyonna gibeeramu ebyo ebyakulonda. Kati wonna wonna ebiseera by'omala ng'ogamba nkola neezimba biki, awo wonna kubeera kwewubya na kwewussa. Obugagga bwo olidde obeera obuyitako bubeera mu lubaale. N'olwekyo ategedde ng'akyali mutoototo n'otuukiriza ensonga yasinga, kubanga ebyobugagga byonna byonoonya okufuna bajjajjawo babeera babirina era babeera steady okubikuwa. Kakati ebiseera by'omu bulago n'ebiseera by'omu ngalo bye biseera omuntu bye yazaalwa nabyo, ebiseera by'olina ku nsi
naye ebiseera ebyo biba bitono. Omuntu alina ebiseera bitono ku nsi. Omuntu alinga ekimera, okitegedde? Omuntu alinga ekimera, omusana bwe gwaka kiwotoka, enkuba bw'etonnya kigimuka, oba bw'okirimira kigimuka, kitereera, kizza emirembe, ye langi ya kiragala ebeera ku bikoola. Ekimera oba omuddo gukula ne gufa ne gusaanawo, ate ne wajja omuddo omupya. Kakati ye muntu. Muntu alina ebiseera bitono. Omuntu bw'otegeranga nti ndi ku lubaale, leka kwewubya, leka kwemalira biseera, leka kutta myaka, kubanga lubaale tali kusonyiwa, tali kuleka, tali kuvaako. Lubaale akuvaako omaze kufa, n'alyoka alonda omulala. Okitegedde? Kakati omukyalo ono tubadde twogera ku luzzi lwe yaloose. Oluzzi luli mu kiwonvu. Ekiwonvu kya Kabaka Bulamu. Ekikko kyonna oba ekintu kye tuyita vale, kubanga ojja n'olaba ensozi waggulu nga zisongodde naye ate ziyina ebikko. Kati ebikko ebyo tubiyita vale oba valleys. Bintu n'ebyo eby'oluzungu sibimanyi kuba ffe twabanga ku ssomero oluusi ffe twabeeranga oluusi mu kwogera mu kiraasi bwe bityo kukuba bufaananyi. Ayino nabanga ne bannange nga bo bajjanga n'obulabirwamu, nangenda n'akatega tica. Akati bw'akatega tica eno ne museka. Yakateganga tica ngeno ku desike gye mutudde musigala mulengera. Akati ne musooka mwerolera batica bamu abakyala atuula mu kadesike ke wali ku maaso, mu maaso n'amagulu n'agaleega. Ate ebyana byabateganga obulabirwamu. Ebyana nno byateganga n'abawala ku gundi mu kiraasi, ba student. Nekikutega akalabirwamu. Kati eri tikyasomesa eno kyerolera. Kakati ffe twasanga omusomesa buli twagiranga tusanga omusomesa afuluma. Twebereranga eri miyembe. Kale n'ebintu by'oluzungu ebyo tetwabimanya. Era obugambo bwe obusinga bwenjogera oluusi otera buwulirira ku bantu nga babwogera. Kakati ensozi zibeera n'ebiwonvu oba ebiwonko oba ebikko ze tuyita vale oba valleys, ebitundutundu by'ebikko. Okitegedde? Kakati vale kati kyekiwonvu gye wabadde gye wasanze oluzzi. Oluzzi yeggwe ekiwonvu kinnya. Ekiwonvu kyonna ne bwe kitaba kinnya bino ebinnya bye basimye, wabula vale kiba kinnya. Okitegedde? Akati ekinnya kya Kabaka Bulamu. Ekinnya kye kirimu oluzzi, kye kituntundu ekya Ssaalongo ne Nnaalongo. Eri omuntu aloota ekinnya nga kirimu amazzi wansi, ate oli n'akirota ng'ekinnya kirimu enzikiza, oyo yenna Kabaka Bulamu. Ekinnya kirimu enzikiza baba kugamba ekituntundu kya Namumira ekya Walumbe, nga bonoga nti abagenda tebadda, oli bwagenda toddamu mulaba kasita mu muziika. Kati kyekinnya ekirimu enzikiza. Aloota ekinnya ekirimu enzikiza ebiseera ebisinga kiba kikulabula, ewammwe mu kika okufa kubeera layisi. Kati gwe aloota ekinnya ate ekirimu amazzi, oba oloota bwa Ssaalongo ne Nnaalongo, oba okyalina akalembereza, bagamba nti tegeera ensonga zange zitudde mu kituntundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo. Kati omuntu oyo ne bw'atambula ku musawo tatereera. Okitegedde? Kakati oluzzi lw'olabyeyo, oluzzi yeggwe. Oluzzi maama Nnaalongo ayambadde ggwe, naye Nnaalongo y'ani? Nnaalongo bwe bukyala bwo. Okitegedde? Ye Nnaalongo. Obukyala bwo buliko abalongo waggulu wano. Abamu bantera bawuli oba babuyita oba bujanjaalo oba bwe bulongo. Abalongo abo. Era omukyala wano ng'akyali muwala ng'avubuka agenda ku nsiko n'akyalira ensiko. Ensiko eyo, omukyala akulira ensiko eyo ayitibwa Nakakande ow'Engeye. Okitegedde? Ayi ne tujja tubeera ne maama Nansiko. Abo nno be bakazi ba Ddungu. Okitegedde? Be bakazi ba Ddungu ab'ettale. Kyokka mukazi wa Ddungu omukulu omubereberye Nnambi, kubanga Nnambi bwe yali ava mu ggulu ne Walumbe yasanga ensi Ddungu, yasanga ensi njerere naye nga Ddungu. Ate Nnambi teyakka na musajja, kubanga Nnambi yajja ne mwannyina Walumbe. Okitegedde? Nnambi wakka ku nsi ate yazaala abaana, kyokka ensi yasanga Ddungu.
kakati ekintu kyonna kyeyasanga ku nsi oba kisolo oba kyekyamuzaalamu abaana abo oba muntu oyo nno yeddungu. Kakati ono Nansiko ne Nakakande bakyala ba ddungu ab'ettale okitegedde. Era omwana wabanga avubuka agenda n'akyalira ensiko ewa mama Nansiko ewa mama Nakakande. Kyokka okukyalira ensiko okwo abamu olwaleero bakufuula kwa kinyumu baga nti omuntu atalina nfuli abasajja tebamwagala, enfuli omuntu yandibadde nazo, enfuli bazifuula akazannyo, bazifuula matatu. Era kati abaana abasinga bakimanyi era lwana nnyo okulabika nga azifuna obeera wattunzi. Abasajja bakweyunira, abasajja tebakukyawa kasoobera ng'ozirina. Simanyi omusajja zaakwatako biki ne babuulirira abaana mu ngeri bw'etyo. Naye waliwo ate ekikusike kye balekayo. Okugenda okukyalira ensiko kintu kya buwangwa, kintu kya nnono, ate okuviira ddala mu butonzi. Buli lwogenda ku ttale oba ogenza okuggyayo obulongo bw'olubereberye okukyalira ensiko oba ogenza okuggyayo obulongo bw'olubereberye beba abalongo ababiri. Abalongo ababiri abo ye Kato ne Waswa. Kato ye kabaka bulamu, Waswa ye kabaka ndawula. Be balongo abo ababiri ababeera waggulu. Era mu kitundutundu lwali wabeera nga kubanjiza bayitibwa abalongo b'owansi. Okitegedde kuba abalongo abo bo batambula batunudde ku ttaka. Abalongo abo basobola okubbulula oba okubbika. Abalongo abo bakutta kubanga bo olubeerera batunudde wansi mu ttaka. Bwe weesulika bakutta, bw'otegeera bakubbulula. Okitegedde. Kakati ekitundutundu ekyo kansuubire nti okitegedde bulungi. Kakati oluzzi maama Naalongo kyokka maama Naalongo ayambadde eggwe. Oluzzi yeggwe. Kati wetugaa nti oluzzi Naalongo ate tugaa nti oluzzi maama Naalongo ayambadde eggwe kyeki? Naalongo bwe bukyala bu. Obukyala kitegeeza omukyala. Obukyala kitegeeza omuntu omukazi. Era akakyala bakayita kakazi. Akakyala era owulira nti akakyala. Kati gweno yonna waggulu oli fuleemu, omukazi ali wali magulu. Okitegedde. Era bw'abanga akyali muwala ensonga lwaki babuyita obuwala. Obuwala kubanga obuwala bwe buwalaawala omwana ono agenda atandika okwagala abalenzi. Obuwala omwana bw'agenda akula teyeetaaga kusomesa kintu ekyo, teyeetaaga kukimulaga. Omwana obusimu bwe bumutwala yekka naye nga tategedde. Natandika okufuna ekibuguumirize ekyerinaanya abalenzi. Natandika okufuna ekibuguumirize muli n'obwongo ne saayansi. Omulenzi agenda omugambako omuwala kkiriza bukkiriza. Kyokka ate bw'otaba mulenzi omuwala ono aba tayagala musunga. Omuwala ono aba n'ensonyi nnyingi. Era omuwala tosobola muga nti mbikkuliraako ndabe n'alabako. Ne bw'oba mwannyina, ne nnyina atuuka n'amutya nga tayagala mulabayo, ne kitaawe amutya nga tayagala mulabayo, ne mikwano gye nga tayagala mulabayo. Kyokka olw'okuba ekintu ekyo kya butonde, omulenzi bw'ajja gw'ataakula naye ate amubikkulirawo nakkiriza n'alabawo olw'ensonga nti ayina ekimusikaasika. Waliwo ekintu ekikuze, waliwo obusimu obukuze, waliwo embeera y'omu busolo ekuze etuusa okukola ekintu ekyo. Kati embeera eyo yemuwalaawala. Kati akasolo k'omwana omuwala kayitibwa akawala oba obuwala oba obuwala. Bwe bumuwalaawala okugenda akola ekintu ekyo kyatamanyi kyatakolangako ate kye batamuyigiriza. Kubanga nnyina ayinza okuba takimuyigirizangako nti ebyo tubikola. Kubanga bba abazadde basirikira ekyama, tasobola kugamba mwana nti ebyo bintu tubikola. Nedda. Okitegedde. Era babeera bamuyisiza mu ngero. Mwana wange nno wandikyalidde ensiko, olifumbirwawa. Bitasobola munga nti nange ebyo mbikola ne kitaawo. Okitegedde. Kale no buli obuwala bumuwalaawala yekka. Oluusi nga talina nekyamanyi. Kati ye mwana akyali omuto bwe buwala. Obuwalaawala omuwala. Akati omuwala ono bw'ava mu kitundu eky'obuwalaawala wano wayendera nga mwana mutaawo n'afuna abalenzi abamuggyako embuzi biki. Kati ate waliwo ekitundu omuwala ng'akuze ne bamulabira omusajja. Kati mu kitundu awo nga bamulabidde omusajja atandika okufuuka omukazi. Bo bamusibirira emikeeka bibbo, batandika omuwa gomesi bulijjo zaatayambala. Ne bamugamba weesibanga kadi, maka ga bbaawe biteteeyi bibeeranga bitono, tokunamanga. Kakati omuwala ono bw'agenda mu maka gali, amaka gali gabeerako olujja n'ekkuba eriyingira mu nju. Olujja olwo terulina kumeramu muddo, alina okuba nga alwera. Kati ekyo kye kikufuula omukazi. Gw'okaza ewaka, omukazi akaza ewaka. Era abayitawo bagamba wano nno waliwo omukazi
ate amaka g'omuwulu bagamba muno muleka temuli mukazi kubanga gabeerako omuddoddo nga teguggwawo ne bw'ogulima kati ate wabeera omukazi tewamera muddo akazaawo. Akati omukazi bw'atandika okuzaala bw'afuna olubuto awo n'ayitibwa omukyala. Era omukazi omusajja bw'atandika omutwala mu kisenge ku buliri bakole ebintu ebyo kye kiyitibwa omukyala. Akati obuwala buli obadde obuwala ne bufuuka obukazi kati bufuuse obukyala. Obukyala kwe kukyalira omusajja. Omusajja ku mukazi ke kasolo, omusajja ku musajja akasajja ke kasolo. Akati obukazi buno bukyalidde akasolo busisinkanye. Abantu si mwe musisinkana, buli bwe busisinkana. Era obuntu obwo bubeera nga bufu sere bisinga obungi amaka gasattulukuka omusajja akugoba oba omukazi anoba. Buli obuntu bwe busisinkana si mmwe. Osanga embaga nga bakoze amajolobero g'embaga kuliko keeki disiko bikimbu bafumbiriganwa n'osanga abantu nga bo baliko akamwenyumwenyu beetaddeko kopagaalo omusajja ali mu suuti. Abantu balowooza nti abo be beewasa. Abo si be beewasa, abo tebalina mugaso. Omugaso gwabwe nti omuntu abaako obwongo ku mutwe bagenda okutandika okulowooza n'okupulaaningira amaka. Naye ekintu ekikulu ekisinga obukulu kiri muli magulu. Amagulu gali ge geewasa. Akakyala ke keewasa n'akasajja kano. Era ebifo ebyo byombi bwe kubeerako ekiina damage amaka tegabeerawo. Kati mwe ne bwe munyirira ne bwe mukola mutya ne bwe mulya keeki ne bwe muzina mu kidaala ne bwe mukola ki ebitundu biri ebyo wansi nga kuliko ekiina damage embaga eba efudde bwereere. Kati omuntu fuleemu, omuntu bode, omuntu kiwuduwudu, okitegedde kiwuduwudu ekiyambako okutambula mu nsi n'okugenda okukola n'okulowooza n'okupulaaninga. Naye akasolo kali ak'omusajja n'ak'omukazi bwe bubeera busisinkanye, bwe bubeera bwewasa, akasolo k'omusajja kawasa akasolo k'omukazi ne busisinkana. Era bwe bukozesa bode kubanga akasolo bwe kaba tekakola n'omusajja aba talowooza. Kubanga akasolo ke kafuga obwongo, akasolo ke kafuga amaaso. Okitegedde ekyo simanyi oba oyinza okumpakanya. Kubanga omusajja bw'alengera ekiwala n'alengera mugaba ku ntumbwe amangu ago amaaso gaweereza dda obwongo nga buweereza akasolo. Akasolo kye kasalawo omusajja kyakola. Kasolo bwe kalemerako ne kagamba nti ekyo nno tukyagala. Omusajja alwana bwezizingiye n'okutumira omuwala oyo ababaka okulaba nti amugonza. Naye ng'ekimukozesa kiri wansi mu magulu. Omutwe guno n'amaaso biraba bulabe ne biziga ne biweereza message ku kasolo. Akasolo kye kasalawo kasita kayimirira ne kagaana nga kalemezaako obwongo tokkiriza ojja muwangula. Eno wansi bwe kenyeenya kaba kakola ng'ekkonkome ku kisenge. Bwe kenyeenya nga kagamba obwongo tokkiriza, bwe kagamba n'amaaso tokkiriza. Amaaso bwe galemerako geeyongera okulaba mugaba. Amaaso ne galaba emmwenya y'omukazi, amaaso ne galaba eriiso ery'endege. Bwe gaweereza obwongo, liiso ery'endege olirabye, obwongo ne buweereza akasajja. Akasajja wansi ne kenyeenya bwe kayimiridde tokkiriza. Akasajja kaba mu mpale mwe kafugira omutwe guno ko kaba mu mpale eno. Okitegedde nga bw'omanyi nnende akasajja eno mu mpale ke kakabaka. Okitegedde aba atudde mu mpale eno nga kabaka gy'asinzira okuwa ebiragiro. Ebiragiro abiwa obwongo ne bulemera ku kintu ng'ekiwala kino mmala kyagalamu ne bwe kinaaba kyagala kakadde, oba ntume nagundi akituukeko, oba ntume gundi akintwalira amawulire, oba kenkiweerezeyo ekirabo, kenkiweerezeyo kaswiiti, kenkiweerezeyo ku ssente. Okitegedde eno kabaka ali mu mpale buli lwe yenyeenya bw'ati yalagira obwongo, amateeka n'ebiragiro n'obukwakkulizo bigobererwa. Okitegedde kakati obwongo nga bukolagana wamu n'amaaso. Amaaso gye gakoma okwetegereza omuwala ono. Amaaso ne gaweereza message mu bwongo, obwongo ne buweereza omusajja w'omu mpale. Omuwala oyo aba tajja kuwona kubanga ekkobaane liba litudde mu busatu. Omusajja alina obusatu, alina omukulu w'omu mpale, alina obwongo, alina n'amaaso, bwe busatu. Kati amaaso gaweereza ekituntundu kino. Omukazi kye tuyita tageti. Omukazi kasita ogwa mu tageti y'ebitundu ebyo bya mirundi 3 oba tosobola kuwona ne baba kutenda. Osanga omukazi nga yeewana nze simala gagwa mu bikopo, simanyiirwa biki. Omusajja singa kuteeka mu tageti ya bitundu ebyo 3, tageti esooka maaso, tageti ey'okubiri bwongo, tageti ey'okusatu kasolo. Ebintu ebyo ne bikkiriziganya ne bikkaanya.
omukazi tosobola gana ne baba bakutenda ne baba muka musajja. Okitegedde ebiseera ebisinga okujjako nga kuliko ekitundu ekinafu amaaso go gasobola okutunuulira omuwala ne gatamwegomba, awo omanya ntajja gwa mbikopo. Era amaaso bwe gatamwegomba tegaweereza bwongo n'obwongo tebuweereza musajja wansi. Ate ne wabeerawo omusajja wo wansi gwe okulaba omuwala n'omwegomba era n'okyamuka. Okitegedde omusajja wo wansi n'amala n'alebera, era omanya nti omukazi otajja gwa mu tagiti. Naye obusatu obwo singa busiima ne bulemerako omuwala otalema. Okitegedde akati ekyo kyekyo. Akati tunnyonnyodde ku kintu ekigamba nti omukyala wafuukira omukyala wafuukira omukyala we wano bagambira nti omugole agenze mu kisenge. Kale tugambe si byambaga okyalidde omusajja akututte ku buliri, awo akasolo kaliwe kafuukira omukyala. Ate nakasolo si linnya lya kifo ekyo. Akasolo Abaganda baayiye ekigambo ekyo ng'omwana muto baga nti akasolo akali enkoko. Omwana ono asobole okufuna ensonyi asobole n'okukabikkangako. Akasolo kigambo kiyiiye bakituuma lwa mwana muto. Kitegedde akacolo akacolo genda mangu yambale empale. Okitegedde bamusanga nga tayambadde empale, akacolo akali enkoko nayina nayambala empale. Akati wano wookyalira omusajja we kafuukira omukyala, awo ofuukira omukyala. Omukyala akyalidde munne si kino kibodde waggulu kali akasajja kasita kayingiramu oba ofuuse omukyala w'omumaka omwo. Okitegedde kakati kasoose kubeera kawala ne tugaa nti kasooka kuba kawala ng'omuwala akyali muto ne kafuuka akakazi omuwala wajjira mu maka g'omusajja, ne kafuuka akakyala omuwala wagendera ku kitanda okusisinkana bba. Kati ate kava katya mu mannya ago ne katuumibwa emmana. Kafuuka katya akawemu. Okufuuka akawemu wano bwe kaba kakyali n'omusajja bba waako biba byakyama, babeera basinkana babiri bokka. Kati we kafuukira akawemu ne kayitibwa emmana, linnya lya buwemu. Ekiseera ekyo omukazi atuuka afuna olubuto, atandika okugenda mu baamulerwa okumunogera eddagala, okumutenga olubuto, atandika okugenda mu basawo baddokita ab'ekizungu bwe bamubamba katanda, bwe balingizaayo, bwe bateekayo ebyuma, bwe bamulingiza, bwe bamulaba, awo atandika okuwemuka. Omukazi ye yavaako obuwemu okutandika mu nsi. Omukazi y'entandikwa y'obuwemu. Omukazi y'entandikwa y'okumukkola ebigambo. Okumukkola ebigambo, ekigambo ekyasooka eky'olubereberye kyayitibwa mmana. Okitegedde ly'erinnya eryagituumibwa oluvannyuma lw'omukazi okuweebuuka, okutandika okutunulwamu abantu abatali bba, kubanga ebyamayibeera byali bya bba we yekka nga bali mu maka. Omukazi bw'afuna olubuto atandika okulabibwako abalala abatamuvunaanyizibwako era abatakkirizibwa kulaba bifo ebyo, okugeza abakazi abazaalisa, okugeza baddokita mu malwaliro. Mukazi agenda mu ddwaliro n'asanga dokita nga musajja, talina kyakkola. Dokita yasoma, alina okumanya ebikwatagana mu mwana, n'amutuuza n'amwebasa katanda, omukazi n'awanika amagulu, dokita n'amwota buliro, n'alaba buli kimu. Okitegedde kyokka naye musajja n'olw'okuba ali ku mulimu n'alaba buli kimu, oba dokita mukazi. Omukazi n'atuuka okuzaala ne bamukola buli kye baagala kyonna kyonna, wansi ne wafuuka ekitagasa. Nga bw'omanyi omuntu ng'azaala, baali balabiko ku muntu ng'azaala, wansi wafuuka ekitagasa. Wabange watakyalina makulu mu kaseera ako, babeera banoonya kimu kuggyamu mwana, tukoze tutya okulaba ng'azaala. Olwo biri eby'okusungibwa n'ebyensonyi biba tebikyalina makulu, byonna biba byaweddewo dda, bataasa bulamu. Kati wansi ne wafuuka ekitagasa, oba bakuttemu batya, oba bakutaddemu byuma, oba bakutaddemu magalu, oba bataddeyo ki, ensonyi n'ekifo ekikusike n'okuba nti kifo kya bbaawo wekka, biba tebikyalina makulu mu kaseera ako, kubanga oba oli mu kuzaala. Omwana singa alwayo yandifa, omwana singa bakugayaalira amagumba gandimunyiga, omwana singa ayisaako obudde, omwana oyinza omuzaala nga tategeera, oyinza omuzaala nga obwongo bwesubise. Bafa kimu kusikayo mwana ozadde otya. Kati awo weefuukira emmana. Okitegedde, weefuukira emmana. Emmana. Era akasolo k'omwana omuto tekayitibwa mmana,
n'omuwala wabeerera ng'akyali mu P6 P7 senior 1 teyitibwa mmana. Awo wonna kaba kakyayitibwa kawala. Kaba kakyali seefu wadde ng'atera okukyalira abalenzi. Kaba kakyali seefu aba alabwako mulenzi we yekka eba tennaba kufuuka mmana. Buba buwala. Omukyala bw'afumbirwa n'agenda mu maka wafuukira omukazi era eba tennafuuka mmana. Aba akyali seefu alabwako bba. Era wonna wafuukira omukyala eba tennafuuka mmana. Aba alabwako bba. Kyama kyabwe babiri kirabwako bbaawe. Okitegedde? Omukyala kasita ataafuna olubuto olusooka n'alabwako amaaso g'abalala awo bwe mwe bujjira wefuukira emmana. Era omukyala yenna yazaalako nga yazaalako ne waba mwana muto nga mwana muto naye nga yazaala bukyali yazaala kyali mwana muto eba mmana. Wadde mwana muto azadde tannaba kwetuuka eba mmana. Fuuse mmana. Yazaalako oba oli wanzaala 5 oba 1 mana. Okitegedde? Era omwana omuto yafuna olubuto nga tannaba kwetuuka n'azaala omwana aba yatula erinnya lye limu n'omukazi ow'emyaka 6 era baba benkanya ekitiibwa n'omukazi ow'emyaka 6. Era omwana omuto nga tannatuuka kuzaala n'azaala omwana, okitegedde, obuzira bw'abayiseemu bwenkanankana obuzira bw'omukazi ow'emyaka 6 kubanga oli kyaba yalabako n'ono omwana omuto aba yakirabako. Omukyalo omukulu w'emyaka 6 bye yayitamu n'omwana omuto aba abirozezzaako. Awo kaba tekakyali kasolo, kaba tekakyali kawala, kaba tekakyali kakyala, kaba tekakyali kakazi, eba mana. Okitegedde? Era ekyo n'ekigambo kiri mu nnono, ekyo n'ekigambo kikulu. Okitegedde? Kubanga ennono waliwo tusomeseza ekintu mu buliwo mwalaali. Okitegedde? Kubanga lubaale tasamirwa mwana muto ate lubaale alimu ebikusike, lubaale alimu ebintu ebikwatagana ku muntu. Kitegedde? Akati tuddayo eri ndabika ndowooza nina olulonda kambi, ndabika ndowooza nina okujegera, nina okweyogeza, nina emyeyogezo, ndabika niyogera nga gwe baasala akanyata, neyogeza ng'olwano bako oba bulwadde nange simanyi. Wakati twavudde dda ku kirooto ne tulanduka eno ne tulanduka eri nange kenyini ngenda nentuulawo neneebuuza ninga neyo bannabaaki naye nekinsobera ningamba oba bakinywera eddagala kugamba naweeyogereza ddala ate no nabawulira bagamba ne bannange kale ne bwe munaakungiriza mwe mumanyi oba mwetta mwitugira ku munyaanya gumanyi. Okitegedde? Nze nina okukunnyonnyola, nina okusomesa, nina okutangaaza buli kimu n'okula n'okumanya. Okitegedde? Kale akati eyo nga tuvuddeyo, akati omukyalo ono mu biwonvu mulimu oluzzi tugambye yeye oluzzi Maama Nalongo ayambadde ggwe, ndowooza Maama Nalongo oyo oba wamutegedde dda, lwe luzzi oluli mu kiwonko. Twakugambye nti oluzzi lutuddemu ggwe, twagambye oluzzi Maama Nalongo ayambadde ggwe, ne tugamba kifo ki ekikola oluzzi, kifo ki ekikola Maama Nalongo, ani Nalongo ku mubiri gwo. Ne tukugamba nti omukyala aba n'obukyala, obukyala bubaako waggulu abaana 2 mu kaseera wagenda ku ttale okukyalira ensiko aleeta abalongo 2 okukomawo ewaka, be balongo. Abalongo abo be batuumisa obukyala wansi Nalongo. Okitegedde? Akakyalako kaba kayitibwa Nalongo. Lwe luzzi luli olulimu ensulo, olulimu enkoma, oluzzi lwabangako enkoma. Oluzzi lutudde mu kitundu ky'Obwakabaka, enkoma kitundu kya Bwakabaka. Omugga guyitibwa Obwamayanja. No omukutu ogubeera ku luzzi gukola ekitundu ky'Obwamayanja, ate omukutu ogwo gutwala ekitundu kya Kazambi. Amazzi agali UZD agamaze okukozesebwa oluzzi luno, omukutu guli ge galutwala. Gutuddeko ekitundu ky'enkoma, oluzzi olwo lukola ekitundu eky'Obwakabaka mu kitundu eky'obwa Ssaalongo n'obwa Nalongo. Ensulo ezireeta amazzi ekitundu eky'obutonde oba eky'obutonzi. Kati obukyala bwo bulina ekitundu ky'ensulo, obukyala bwo bulina ekitundu ky'okufukaamirira. Omusajja ne wabeera pulezidenti, omusajja ne wabeera kabaka, omusajja ne wabeera n'amasuuti gatya, omusajja ne wabeera mulamuzi, omusajja ne waba looya, ne bwaba ne wa pulezidenti wa Amerika babikipoze nga yavudde mu gguluggulo, tasobola kukyala ku bukyala bwa mukazi ng'ayimiridde era amala kufukamira, amala kumenya ku magulu. Kiri kya butonde.
omusajja ne bwaba mukaalikali ne bwaba wa lugezigezi ne bwaba wa matanta era omukyala bwebaka wansi omusajja amala kumenya ku magulu n'amuwa ekitiibwa. Abakazi baweebwa amaanyi ag'enkomeredde, baweebwa amaanyi agali so fast ku g'omusajja. Omusajja omulimu gwe kuboggoka, kufuga, kulaga bwa nnyinimu, naye omukazi yasinga amaanyi mu butalabika. Omukazi yaweebwa buli kimu, era ne bwe muba mulootagana omukazi yasinga okulootagana. Okitegedde? Kati era n'omukyala ennaku zaafiirako nnyingiko ku z'omwami. Kale no omukyala kintu kya ttendo. Ate ategeera mukyala tosobola kugaggawala bw'oba n'omukazi waka. Bw'oba tutegedde lwaki omukyala oyo mukulu muno tosobola kugaggawala, tosobola kufuna ssente. Mukyala aba muntu mukulu nnyo. Omukyala singa obeera oteesa naye nga mwogera olulimi lumu, nga wamumanya naye n'akumanya, ewaka muba bulungi, mukola ebyobugagga, mutuuka ku buli kye mwagala. Kale no omukyala wa kitiibwa nnyo mu maka. Teri musajja amugenda kuba tamaze kufukamira, era amasuuti agajjamu n'agateeka wali n'amenya ku magulu n'afukamira naga maama, maama onyiridde, n'asooka muyisako engalo ga maama oli wanjawulo bakazi bonna. Kitegedde? Kale ebyo omusajja alibigambanga mukazi we nga tebimuggwaako, ebyo ebigambo okubyogera amaka ago gabeera gajja kutambulanga bulungi. Kuba mu kiseera ekyo omusajja waafukamirira nga omusajja yeebase wali, ekiseera ekyo tekiba kyammwe mwekka, kibaamu n'abalala. Kugambye obukyala bw'omukazi bwatulamu amannaalongo, obukyala bw'omukazi bubeerako abalongo, obukyala bw'omukazi bubeerako ekitundutundu eky'omukutu. Omukutu kyekukola ekitundutundu ky'amayanja. Kale omukyala oyo buli lwe yeebaka wansi gwe n'akweterawo omusajja, giba mikisa myereere, kubanga ekitundutundu kyabeera kuteereddewo. Singa nkikusomera otegeera butegeezi nti abakazi bateekebwamu omukisa, era kyova olaba nti omuwulu teyeezimba omala kuwasa ne mulyoka muzaala abaana, ate abaana enkeera ne basamira. Okitegedde? Era omukisa gw'abaana boozadde tebalina maanyi ku kikaakyo, emikisa gyonna ne kyebali baba kijja bukojja. Okitegedde? Kale n'olwofukamirira omukazi ng'ataddewo bw'ati, ebitundutundu ebyo wano mu kukyalira ensika bwe balongo waggulu, abalongo. Okitegedde? Kati obukyalo bwo bulimu ensulo, obukyalo bwo buliko enkoma ze zitudde mu bwakabaka, lukoma nantawetwa. Kyekitundutundu mwotera amavi wansi, lwe luzzi luli oluliko enkoma. Teryasena ku luzzi ng'ayimiridde neba bakutenda omala kufukamira. Kati eno gy'otunuza akabina ku luzzi ng'osena amazzi, yewabeera omukutu ogutwala amazzi agali used agafunze mu luzzi. Ne ku mukyala bwe kiri, bw'ofukamira n'okuba amavi ku mukyala akuteereddewo ekitundu ekyo n'otandika omukolo. Era eno gy'otadde amabina ye wali omukutu ogutwala amazzi agali used. Ebyana bigenda kugamba naye omusajja ono nange simanyi nange seetegeera, nange simanyi geragane omusajja ono nange seetegeera, nange simanyi. Kale eyo nga tuvuddeyo. Akati oluzzi oluli mu kiwonvu, mu nnimiro gye walimiranga. Ennimiro kyeki gye walimiranga ng'ofumbiddwa, gye wabeeranga ennimiro eyabanga eyammwe ababiri n'ebbaawo ng'ofumbiddwa. Ennimiro kyeki? Obukazi bw'omukyala oba akasolo k'omukyala kaliko ennimiro. Ennimiro eyo kyekitundutundu mwolabira omuddo guno ogw'ebyoya. Okitegedde? Kaliko ennimiro, kaliko embuga, kaliko ekibanja kiramba. Okitegedde? Kati ekiwonvu mwosanze oluzzi kyekitundutundu empompogoma. Akasolo ako mwe katudde? Kasolo katudde mu kiwonvu wakati mu magulu. Eno olubuto lusozi, ebisambi lusozi, ebisambi byombi wakati kaba mu kinnya kyekiwonvu. Nja kukunnyonnyola naawe weewuunye. Simba olukono nkujja amaggwa osenvule. Akati lwe luzzi lwosanze mu kiwonvu wansi. Okitegedde? Kakati kati n'okwata akamba akengera kyekitundutundu ekitudde mu kisajja n'ekikazi. Ekiti kisajja, engera kyekitundutundu ky'omukazi. Engera kyekitundutundu ekikukwatako ggwe omukazi yatudde mu bwannamugereka. Mukazi yagerekera amaka, mukazi yagereka ewaka. Omusajja akoma mu kuzimba, bw'awasa omukazi amaka gaba gafuuse ga mukazi. Omukazi yagereka ewaka, omukazi ye yagabanga ettooke ewaka ab'emikolo nga bayitawo. Omukazi yayaniriza abagenyi, omukazi yamanya ebikopo wabitereka. Era omukazi
omusajja tosobola kumanya bintu bya waka n'obimalayo era otera okunoonya ebintu ebimu ne bikubula ng'omukazi alina ansi esembayo esaati yange eri nga sigiraba nga yamanyi weeri ekikopo kiri nga sikiraba nga yamanyi wekiri omukazi atandika okuba nga ennyumba ye amaka gage ewaka wuwe okitegedde omusajja ewaka obeera na bulamuzi bwokka nga nnyinimu era omukazi ewaka ekituntundu kyo bwe tudda ku bajjajjaffe abatusooka omusajja yasigazanga mwanyi ewaka olusuku lwa mukazi ewaka wa mukazi n'abaana be okitegedde omusajja okomyawo bukomya kitiibwa nga nnyinimu n'olamula ne bakufukaamirira nga nnyinimu eyawasa okitegedde akati oluzi lwolabye lwerwo akambe k'okutte bakugamba nti ebiseera bituuse okugereka ensonga ebiseera bituuse okugereka ensonga za mukamawo kabaka mukazi gwe oli mama Nnaalongo mukazi gwe oli muka kabaka mukazi gwe oli namugereka n'abagereka kekambe akengera okitegedde otambula ne balo mukazi gwe kizibu okufumbirwa mukazi gwe kizibu okufuna obufumbo bw'enkalakkalira noga ati nze ndibeera namwandu w'omusajja oyo kizibu olina omusajja eyakuwasa mu lubuto lwa nnyoko ogw'omusambwa oyo kabaka bulamu kabaka otuddemu obwakabaka era omusajja oyo oyita naye ku lusegere kekambe kano akengera engera eri waggulu yeggwe ekiti kino ye musajja ye Ssaalongo akutuddeko tasobola kukkiriza kufumbirwa naye ate okuzaala akukkiriza okufuna abasajja b'ekiseera ekitono akukkiriza tasobola kukkiriza musajja wankalakkalira wakiri omusajja afuna ebizibu be bamu abakazi omusajja n'akuwasa n'afuna ebizibu bizinesi ne zijjoba n'afuna akisidenti okitegedde akati nnyabo ekituntundu ekyo kansubire nti okitegedde bulungi katulabe akatuntundu akazzeeko bw'ovudde ku ngera kutta akadomola nga katonya bwe buyinza obuyinza bwo weetaaga okutungirira ensonga zo empumumpu gy'okutte kyekituntundu eky'omulongo kizza kubanga edde omulongo kizza bwe yabanga ng'asibwa ng'awundibwa ng'omulongo basibanga mpumumpu kitundu kyakizza ente okujja okwagala okulya empumumpu mu bubaka bwo ente mizimu gy'abajjajjaabo kakati okutuukiriza ensonga zonna z'oloose oluzi luli mu kiwonvu akambe akengera akadomola katonya ak'amazzi kadomola katonya kabadde kakulaga ekituntundu ky'ekitundu eky'obwamukasa eky'obweza ge mazzi gali agali munda kakati empumumpu eno eri mu kituntundu kyakizza ente okujja okwagala okulya empumumpu zino ente fasiti bw'oliba otuukiriza ensonga zo olina kusooka kumanya mizimu olisooka kgenda waka kulima kijja bw'olimala okulima ekijja owejjajjawo olubugo bw'olimala okuwa jjajjawo olubugo n'ekibbo n'akambe ogende obike kabaka kuteera emizimu gy'abajjajjaabo okitegedde emizimu minyiivu emizimu tegikukkiriza kubeera na birungi kubanga empumumpu eno etudde mu bwakizza yajjako ate yakomyawo ebyo byakugibwako akati kizza ayigganyizibwa emizimu n'olwekyo olisooka kumanya mizimu gino akati waliwo omukyala azze nga azigoba mukyala oyo abadde musiraamu abadde mama asiraafu ndowooza azze nga azigoba akati omukyala oyo ye maama Nnaalongo omukulu akutuddemu maama Nnaalongo oyo yatudde mu kituntundu ekyababirye oyo maama Mukandawula oyo maama Nandawula Nnaalongo maama asiraafu linnya lya kisiraamu Ndawula gwe tulabira mu kitundutundu mwatulooseza emizikiti mwatulooseza emunyenye mwatulooseza omwezi mwatulooseza abasiraamu mwatulooseza ekijjulo ekya piraawo nga muceere n'obumonde obuzungu kitegedde oyo kabaka Ndawula yakugereeseza mu kitundutundu kyekitundutundu ekikulaga ekiwarabu okitegedde ye lwaki nkulemerako ye lwaki nkusulako bonoba okutegeera ojja kutegeera kasubire gyotegedde n'abalala nabo bategedde weewaawo kale nno ebintu nga bino bikulu nnyo byema nkutuusizzaako olulala bw'obanga n'ekifi ky'enkoko ompanga n'endyako bw'obanga n'ekirungi ompanga n'endyako naawe awulira okuyiga tekukoma ompanga n'endya mwerekerezanga ompanga n'endya nange okitegedde kale katusuubire nti mutegedde bulungi yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu.